President Kyagulanyi Ssentamu asibuludde abasiraamu. Barakallahu fikum. Arifa baneka tunonyo ekibiina kino president Mr. President ekibiina kino tukubetali buli mwaka wano era mukama wange ono nangulabi oyo mumanyi yandeeta wano naye nasaba uniform z'ekibiina twambale kaleeti kali insha Allah taala kale nankulabi ekyajja kikolako komewo mu kiseera kino sebo mukama waffe President tusanze okulaba ate era ne tukwebaza olw'enteekateeka eno. Mukama wange omukulu w'ettwale ly'e Kawempe Sheikh Kisuula oyo akutudde awo yatandise n'edduwa nga tusabira baganda baffe abaafa n'okusabira baganda baffe abali mu makomera n'okusabira baganda baffe abaafuna obuvune mu kalulu ne bannaffe bonna abalina obuzibu ate naffe abalamu era abatambula n'ekibiina kyaffe n'akisabira Mungu okukyongera amaanyi n'obuvumu n'obuwanguzi ebbanga lyonna. Mu kiseera kino mukama wange President sabukkirize omugole waffe ono aliko kasamuli asaba nti nga ffe waakatuwaddeko wano gwe wamutuma tajeemye bujeemi naye asaba ate wanaddukewo atuukeko wali naye nsaba ajja atuuse salaamu ye ffe atute ate tugenda ebirala. Tafadhali mashukura jangu wano ne bano basobole okulaba akazigo nga kamasamasa akasuuti keeko barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amatenda amajjuvu ga Allah jalla waala nsaba ebyengera n'okusaasira bigende eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mukama wange President wamu ne ttiimu eyo ey'amaanyi gy'okulembera nayo, bamashekh abali wano, bassebo ne bannyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama wange President nyina bingi ebyokukunyumiza wamu ne bannange, naye ebiseera tebimala bitegeke Mukama wange, naye nsaba Mukama wange nga bwe tuli mu dduwa eno onnombereyo ku dduwa wadde nga naaba ngenze. Mungu amwondeze abantu abo beyampadde okukulembera nga si b'e Kawempe North bokka naye n'ab'ekibiina eky'NUP ne bannayuganda okutwalira awamu. Era Mukama wange nkusaba onnombereyo ku dduwa. Mungu anfuula omusajja omwetoowaze awuliriza ensonga z'abantu n'enzisa ensula, ate nabo bambeerere bangu bwe baba bampadde ezo zitasoboka kuvaamu bwe mba mbannyonnyodde bantegeere ekigambo ekyo. Mukama wange olunaku olulala ndinyumya naawe ebisingawo, naye kaŋŋenda ate wabeerewo awalala w'enzira, kubanga munange gwe wanteekayo waggulu ng'oyita mu kibiina kino eky'NUP mu ky'okulembera. Weeyisange empungu
empungu ekwata omwana waayo n'emuwanika waggulu n'emuta n'alyoka akkirira olwo n'alyoka ayiga okwanjuluza ebiwaawaatiro. Nange kaakano taata nzikiriza ngende ennyanjuluza ebiwaawaatiro eyo ewala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi ogenda oyanjuliza ebiwaawaatiro omukulu akukkiriza. So mukama wange President, mu bantu obwedda abakulindiridde wano Deputy President mwali owa Buganda Haji Mwanga Kivumbi. So mukama wange obwedda bakulindiridde wano akulira ababaka mu Parliament abooludda oluwabula gavumenti ya Nakyemalira muzeeyi w'entebe ow'ekitiibwa Honorable Joel Ssennyonyi akulindiridde. Se mukama wange obwedda mbakulindiridde abantu obwedda bamwetegereza nnyo okukakasa nti yeye Swahaba ekitambaala olwaliro kiyitiridde Secretary General kyasibye. Kamanga wedda mbakulindiridde wano omubaka wa Parliament ono okuva Entiana ow'ekitiibwa Zaake Butebi obwedda wali. Kamange akwata amafuta g'ekibiina obwedda akulindiridde omwanika waffe era obwedda salaamu anaazitoola lutali luno era akulinaanyaawo mukama wange kandi ndendabe ng'agikuwa kuwaffe obwedda azituwa wano ng'atuyitako obwedda akwaniriza. Bameeya ab'enjawulo Hajji Kasirye Nganda Mulyannyama kuva e Makindi mukama wange waali era obwedda akulindiridde. Balodi kansala bonna nga bakulembeddwa Haji John Mary Sebufu ono yangambye kati ye Yusufu webali. Meya wa Kawempe Division Weddembe wali. Mukama wange obudde tebujja kutusobozesa bonna kubakoonako kubanga akadde katugobako okusiiwuka. Kkiriza Sheikh ono yatwala ebyokusala byonna mu Kawempe muno, ennyama gye tulya sitampu yagisaako okukakasa nti ennyama eyo eri halaali. Ajje agabane nange eddakiika 2 n'ekitundu abeeko byatujjukiza ate tugende mu maaso. أعوذ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على حبيب المصطفى سيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صوم قد وفي بريزيدنت قد وفي فايس بريزيدنت بوغندا كما وفي لوب كما وفي سكرتاري جينو kama waffe mukubetwalira Kawempe ab'ebitiibwa mwenna abali wano bammeeyo olwakadde mukkirize ebitiibwa byammwe mbikonyeeko ate kasita nkoona ku ky'omukulu mukadde waffe pulezidenti kiba kitumalidde. Nze batwalira salaamu y'emirembe nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyo temala nga pulezidenti atudde wano. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So mukadde waffe pulezidenti mu ddakiika 2 ze bampadde, ennaku zino ze tulimu mu Busiraamu nnaku za njawulo nnyo, omuli ekiro eky'ekitiibwa ekiyitibwa Laylatul Qadr. Ekiro kino kyakugera era nga bannayuganda abatudde wano n'abalala batasobodde kujja, mwe tusabira byonna Katonda tabaraka wa taala bye twagala atukolere, era nga ndi mukakafu mu bano bonna abali wano nti bakisabako Katonda atuwe ekifaanana olwaleero kye tuliko ekyakyagulanyi. Era Katonda nakkiriza n'akituwa mukama waffe wayitira mu Laylatul Qadr. Kubanga Allah yatugamba nti tewali kyosaba mu kiro kino ekya Laylatul Qadr okujjako nga Katonda akituwa. Bannange kye yamutuwa mu Laylatul Qadr. Allah tabaraka wa taala mu bigambo ebifunze so mukadde waffe pulezidenti yagala nkutegeeze buli kimu kye tulaba wano ekigenda mu Uganda Katonda yakiteekateeka. Kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba bigambo bye
nti bwe munaayonoona ennyo era sebo pulezidenti kkiriza nkwebaze okubeera nti okyatukutte neba meya Mulennyama oyo abeera ku TV ne bweyogera ekigambo n'agamba nti gavumenti mulina okwebaza omukulembeze waffe Kyagulanyi kubanga atukutte bw'ati naye bw'anaatuta tunaakola ki? naye mukadde wange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti bwe munaayonoona ennyo Allah agenda kuleeta ekizibu atuwa abakulembeze abazibu ennyo abatagambika. Olwaleero tetulimu olwaleero mu Uganda n'otunuulira omukulembeze omukulu ow'ekitiibwa n'ayimuka n'agamba nti abaabadde bemulabye nti bakutte kibooko bakutte batuuli bakutte ziwaya bakutte radio cause siki gye tulimu bannange ebyo Nabi Muhammad yabyogerako naye sebo mukama waffe Nalukoola abadde wano n'akugamba ekigambo nti nsaba onsabire takijje mu bbanga fe Allah tabaraka wa taala atugamba nti ng'ayagadde omuntu alagira zimalayika ne zimwagala ate n'alagira zimalayika zaagala sebo this is not for granted bano Katonda yabalekera okwagala era ekigambo kyonna ky'oyogera bwe kati oli muntu awandako eddusu ono Nalukoola bambi yandibaddewa naye gwe wagamba nti Nalukoola kanzije ne ku kampeyini zo Allah tabaraka wa taala nayisizaawo era edduwaazo zikola lwa nsonga oli mukulembeze w'abantu alukaffe k'abasiraamu mukadde waffe Sheikh Musaata Allah amusaasire yafaala jana ng'agamba tubeera tutya mu nsi gavumenti neebeeramu okuba ku mukulembeze ebifo 18 temuli musiraamu naye taata n'otulaba abasiraamu n'otuwa ekyobumyuka mwanga kivumbi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kikuumire kama tweyanziza tweyanze okubeera nti walabye n'olabira ddala abasiraamu n'otuwa ekigambo kama wange ekkiriza nkwebaza okulonda abantu ab'ensonga ono Kalifayo ayogedde ebigambo ng'alowooza ayogera bibyo Joro Ssennyonyi Uganda ng'agifudde ekirala ayogedde ekigambo n'agamba nti weebale kulonda Joro Ssennyonyi abantu b'otulondedde olwaleero bansonga maliriza ebigambo byange nga nsaba mwenna abange eno temulowooza nti mbyogera ate pulezidenti kyensiza okulaba ku bakulembeze esente baleeta za kibiina kyaffe ekyo kyennyini so mukama wange mmaliriza mu tikitiki 3 bwokka nga nsaba abakulembeze mukadde wange bonna boolondako baleme kutuswaza kubanga bwe tunaabeera nga tutambulira ku mulamwa nga baganda baffe bwe batambulirako olwaleero abanyweredde ku nsonga obusentesente ne butatumalaamu ebyobwannakigwanyiza ne bitatumalaamu ne tugoberera ekigambo ky'omukulembeze waffe kyaliko takiriiko nti ayagala kuliisa maka ge n'abaana be Allah yamuwa sente azirina ennyumba ayina y'amaanyi esinga ey'entebe naye ayagala tubeere bulungi abantu ffenna ayagala tubeere bulungi abantu ffenna naye kyennyamiza nnyo okulaba omuntu nti okubeera obulungi okwaffe abantu ayagala kulyamu nnusu 5 byokka abeere ng'atambula abanduddeko eddusu mbasaba mbeere nga mukola ekyetaagisa mukama wange pulezidenti kkiriza nange nkulageyo omuntu omu mukwano gwange ate ng'akwogerako nnyo takyalina mulimu naye era ng'okubeera nti takyalina mulimu kufaafaaganira mbeera ya nkyukakyuka wabula bali lusonga imukotole ku salaamu mukama wange oyo takyakola takyakola lwansonga ayogera ku mazima era mukadde waffe tukusaba era mwenna abasigadde amazima tegugavaako wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu sheekhe lwakuba onkoze bubi zakatul maali ate ne wange tozogenze bugenzi naye tuuka bulungi so mukama wange kkiriza nga nange mba waggulu eno taata nzitekawo ofuneko ekifaananyi naawe tenatimba mu ddiira abazzukulu balabe nti naliko n'omwagulanyi genda ofune emigojo sebo mukama wange pulezidenti kkiriza omumyuka w'omwogezi w'ekibiina atuuse ow'ekitiibwa omukulu Haji Waiswa Ali alaikum salaam
mukama wange President musajjawo Chairman Nyanzi akuweereza obubaka era n'asaba tumuse mu dduwa Allah ayongere okutereeza obulamu bw'Ibidin Rahman. Nsaba nime kugaba muzindalo guno mpita omukulu w'ettwale ajje tugaba n'obudde buno butonotono ate tugende awaddako. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. كما في البريزيدنت ومون يمفاو وكما في منا waliko mukolo gonna babitiibwa mukulu Joel Ssenyonyi na mwenna bali ku mukolo guno mukkirize akadde bapadde katini balamusina ekiramuso ekyemirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubaza Katonda atwadde obulamu obulungi ffenna yatandise omwezi gwa Ramadhan tutuuka olwaleero nga tukyali mirembe tuli balamu tugenda nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tugenda ku hadiisi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etulalikakamu ffenna n'atulaga nti omwanadamu yenna kasita osibula omuntu asiibye okufuna empeera ez'enkanakana oyo omuntu gw'osiibuludde. Tuli twebaza mukama waffe Pulezidenti olw'okutuwa omukisa okujja okusibula abantu ba umma ffenna. Tusaba Katonda akwongere ebirungi wamu ne banno era bwangaze nga muli mirembe. Bigo biri byakwebaza. Tukimanyi bulungi ffenna Katonda yali akola ensi eno yagiteekamu abantu naye bamalayika baali bagyegwanyiza. Ne mugamba we Katonda okoze ensi eno ogigana giteekamu abantu babeere nga boonoona ate ng'ensi olaba nnungi. Ne kina bagamba nze mmanyi mutamanyi Katonda abeera nga atadde mu mwanadamu abeere nga alongoosa ensi eno. Nabwe kiti mu kaseera kano twadde mu Uganda nga tulaba ng'egenda okwonooneka ne Allah subhanahu wa ta'ala byaleese Pulezidenti Kyagulanyi n'abeera nga agenda kulongoosa ensi eno. Tumusabire ffenna Katonda muwe amaanyi ne banne basobola okubeera nti bagirongoosa ebeere ya kitiibwa insha Allah. Ekyokubiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mwamu n'atambuza ensi eno ebeere mirembe al-amana kitegeeza bwesigwa. Era obwesigwa mukulu Pulezidenti bw'alina Kyagulanyi ne banne mutandise okulaba nti lwabeera wonna obwesigwa bw'alina kasaaga nti gwe nkwanzeko eddusu ng'omugezi bw'agambye Mungu wonna wakusitula olw'okuba alina obwetowaze n'amazima. Kusaba Katonda kutwalira awo n'obulamu obulungi na bonna bawangala nabo babeere b'amazima bakuume edduniya eno mu mbeera esinga okubeera ennungi. Nange mmaliriza nkusabira Katonda akukuume ne famire yo akuume ekibiina kyaffe kibeere kirungi kibeere kya mirembe nga buli lw'olingiza wonna Mungu akimeza buli lw'otuuka wonna Mungu akimeza buli lw'otuuka wonna Mungu abeere ng'akimeza olw'okusaasirako na bonna Mungu batadde mu makomera olaba abantu abamu Mungu abeere nga bajjayo ate badde mu bantu baabwe babeere nga bafuna emirembe. Tusaba Katonda w'ekisa akuume eggwanga lino mu mbeera esinga okubeera ennungi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillah. Tweyanzege omukulu w'ettwale kabange Pulezidenti kkiriza kulage era abantu babiri bano ono akulira ebidaala mu Nuupu Magala Umaru atole ku salaamu. Kabange era kkiriza n'ono naye atuuse salaamu ye akulira ebiyiiye n'ebitone mu NUP Alhaji Tubi Haji Nubi Emiri alaykum salaam. Kabange kkiriza mu kiseera kino mpite ssentebe wa Kampala n'emirirwano ono ajje tugaba n'obudde buno bwe tusigazza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Several President
ku lw'obudde ngenda kuyita omwogezi addako kubanga era yagenda n'otuwa edduwa ey'amaanyi ennyo nti eno ye Ramadhan esembayo eddako tugenda kuba tukutte obuyinza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president. Bw'aba asaba ssebo gwe ngenda okuyita edduwa ebeere enkambwe ennyo kuba yesembayo eddako tugenda kuba muki ssebo omukulu deputy president omukulu Mwanga Kivumbi ssebo jangu otole tusala bw'onoomala otuyitire president. Seka twasomye kiyamu tusobola bana nga tugenda mu kiyamu basheekhe bano batusomesa okusaddaaka Sheikh Masembe ekintu ekyo kikoleko sipiika wa Kampala ow'ekitiibwa Zahara Luyiga tusanyusa okulaba إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sebo President wa Uganda omulonde lwakuba tebakolayiza byabakama yagaana. Deputy President Alhaji Mwanga Kivumbi okuva ewaffe Butambala kwa kiyamu kitegeeza tuyimirira ne tugolola ku magulu kuba ndaba oli ku bunkenkaavu twakutuuziza ku mukeeka naye ojja kuguma inshallah kubanga mbasajjawo boolina bano bonna mulindeemu bannange bayibunga bamawulana bonna boolina ssebo mukama wange bonna basiraamu era batuula wansi era tukusima naawe okukkiriza n'otusiibulula musajja mukulu yasiibulidde eggulo nentyamu nenga nengenza okulaba naawe otulese nenga alhamdulillah gwofundikidde okusiibulula bannange abagala obufuzi oba obuyinza mwenna bakansala mbalaba tugenda mu kiyamu omuntu atagende wano ku kitambala maaso ga pulezidenti kandi tojja funa wano wetubalabira ffe abawali musheekhe ffe tubawa edduwa ate edduwa zetubawa oluusi batusiba ne batukuba empingu lwakuba mmwe naye inshallah ku kitambala wano bigayi wegenda okulabira nti oyagala nansana inshallah. ولما تم من حمله الشهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صل وسلم عليه وكان قد اجتاز بأخوال بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكوى اللهم صل وسلم عليه ولما تم من الحمد على الراجع 9 أشهر القمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى اللهم صل وسلم حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه فأخذها المخاض فولدم تمسا صلى الله عليه وسلم نورا يتلأله على البدر العلى ثنيات الوداع وجب شكر العلى لله Allah ya Nabi salam
tumalirize والدول وروية فالمغاية ملامي ومرمى الحمد لله ما قبله الكريم يا رب شجيب صلاة وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه kamange omutesitesi president so ekibiina kye kino ekyamataali tekirina yunifoomu naye twagala omwaka ogujja tugenda okudda wano nga twambala yunifoomu ezifalaga ekibiina kala z'ekibiina kyaffe nga tunyumye naye akasente awo katono nnyo onalemuzaako akasobola bwogu miliyoni emu yokka ofuna yunifoomu erifuulu omwana w'omwami oyo ate kisobola ekyo tweyanzeege Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Owekitiibwa nnyo Your Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu, Leader Opposition Owekitiibwa Joel Ssenyonyi, Secretary General w'ekibiina kyaffe, abakulembeze bonna ku buli mutendero lwakadde akagenze sijja kubamanya naye mu ngeri ey'enjawulo kansobole okwanjula ababaka ba paalamenti abakyala abazze wano ku dduweero mwenna musitukeeko katono nawe zaala ositukirangamu oyo Honorable Susan okuviira ddala mu bizinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajjati Hanifa okuva e Mukono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajjati Tubi okuva e Kasanda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker wa Kampala Hajjati Zahra. Olwakadde akagenze nti manye essaawa emu eneetera okutuuka tusibukuke mubeere bagumiikiriza inna lillahi ma Katonda ali wamu n'abakola ki n'abagumiikiriza. Katonda bwe yali atutonda ku nsi yatutondera ebintu bibiri byokka. Yatutonda tumusinze mu bwakatonda. Ekyokubiri n'atutonda okuyisa ebituliraanye byonna okubiyisa obulungi. Bye bintu ebi ebyatonze omwana Adamu. Mu kuyisa abantu obulungi abatwetoolodde ffe tetwawula bano baseeka bakimanyi eri ewaffe. Latifu badde mugamba n'abato nze ayimiridde wano nze Mukuraishi nzekka n'ab'ebutambala nabana ab'ebutambala we wasibuka obusiraamu era bwe bayagala okusanga obusiraamu obujjudde twabujja ewa Mbogo ne tubutwala ebutambala. Abafuzi b'amatwale nga batulyazaamaanyiza abasiraamu baatuwa amasaza 2 gokka ate nga gaali matono. Baatuwa Butambala ne Bukwefula. Bajjajjaffe ne bava mu bitundu bingi nnyo eno ne bagenda bafuna mayiro e Butambala eyo. Kakati ate wano e Kawempe Mbogo we tuli tulina okumanya nti wanjawulo nnyo kubanga Prince Mbogo yerekereza okubeera kabaka wa Buganda n'asalawo abeere omusiraamu ne yeefiiriza buli kimu. Eyali agenda okuba kabaka naga kale abakoloni ne bamuwa ensozi Mbogo ne bamuwa n'ekibuli naga nti nze nja kusigala ku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ekyo kiri Mbogo. Kyova olaba bwe wajja Mbogo n'osaba akalulu ne bakawa Nalukoola ate nga nange wakannonda wafukira ddala Haji omusiraamu omujjuvu. Kati eryaswaibu ne lipulira ddala ne likakata ate manyi ne waffe eri Butambala tovaayo. Naye ekigenda mu maaso ffe obusiraamu obwaffe ddiini nzijuvu.
okwawukana n'eddiini endala ffe eddiini eyaffe ki eyogera ku ahira n'eyogera ne ku ki ne ku nsi baatugamba okulwanira ahira nga bwe tulwanira ki edduniya era bwe tuba tulwanira edduniya nga tusaba katonda tetwerabira ti ku nsi eno tugiyinamu omugabo kyova abe kunondanga vice president watuukiriza omugabo gw'abaki gw'abajama si kyekyo kyokka mu kulwanira edduniya eno tulwanirira amazima n'obwenkanya tulwanirira abo ababa bakola ki banyigirizibwa tetumala ssaala zaffe nga tetusabidde abo abali mu kulyazaamanyizibwa ate omuntu alyazaamanyizibwa obusiraamu bumugamba bw'asaba teriiko gigi Allah ajanukirirawo teriiko ki gigi kati abaana baffe bonna abali mu makomera be basabira bali essaala embi kyova olaba n'omutabani buli kiro awandiika ebitategerekeka kubanga enswala z'abalyazaamanyizibwa bazikola ki bazikkiriza saagala kwogera bigambo bingi njagala ntwala akaseera kano okukubiriza bannayuganda bonna naddala abava mu buganda sebo pulezidenti ngenda bayita mu wiikisi ezitako waliwo abeekozemu omulimu nti buganda fe Museveni kyagala kubategeeza buganda ya Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bwe baba tebakikakasa bulungi tubasaba ekintu kimu nga bwe batambula buganda tebassaawo misanvu tebassaawo magye tebassaawo ekintu kyonna saawula emipiira bakkirize naffe tutandike mu bbanga eritali lyawala balabe omwoyo gwa buganda bawe guli omwoyo gwa buganda guli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo ababenaremu ababaddeyo nga beekungakunga nze Field Commander wa buganda kati nze Field Commander wa buki nze Field Commander wa buki nze Field Commander wa buki tugenda kusimbula nalo na mutima na bigi n'ebigambo ebyo muzikirize mbayitire pulezidenti owa Uganda saddako eyabbibwa ate agenda okufuuka pulezidenti 2026 ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Allahu Akbar! 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sibo Deputy President Buganda era Field Commander mu Buganda mu lutabaalo luno Sebo Commander ku Parliamentary Front Right Honorable Joel Ssenyonyi Sebo Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe Kansula Nalukola Kyayita Kinnaggwano David Lewis Lubongoya Sebo Ssaabavubuka Sebo Saabayiiya naddala nga tuli mu kisiibo Comrade Ali Bukeni Twaha Nubiandi Sebo mumyuka w'omwogezi bakulembeze bannaffe mwenna ba MPs ba mayors ba foot soldiers basebo ne bannyabo kyakitiibwa okuddamu okusinkana ffenna awamu mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani. Munzikirize mbatuuseeko okulamusa okuva eri omukyala ne famire yange yonna n'okusingira ddala nazeeko n'obwana bwange bubiri
muzikirize mubatolere ku salaamu oyo bamuyita Namagembe Shalom abasiraamu mwaganye muyita salaamu tola ku salaamu oyo bamuyita Mbogo Shadrack abatolere ku salaamu. Assalamu alaikum Assalamu alaikum awenkoma. Bannange nsanyuse nnyo bakyogeddeko mitwale wa Mbogo mu kampeyini twayogerako gye muli naye nze nali confident kubanga ndi musajja wa Mbogo ate nali wa Mbogo ate nze taata Mbogo kakati nenayogera nali mbyesiga nyina okukkiriza nti Allah ali wamu naffe era Katonda engeri gy'akasula abantu be akikakasizza paka posa envanyuma. Muzikirize ntwale akaseera kano okuyuzayoza muganda waffe Akaso Nalukoola abadde alina ogenda amangu ngera bwagambye twakanya naye the sharks are born swimming, ebyennyanja bizaalibwa biwuga era nga babanyonyodde nti empungu wadde abaana baayo ebe baagala nnyo ebuuka mu bbanga eyo nebata ne bagamba mubuuke oli mpungu buuka. Era Akaso Nalukoola alina ttiimu y'abalooya abasiraamu bamuyise ng'omugenyi omukulu tubadde tetusobola kutamukiriza genda tukiikirira bwekityo bwe kibeera n'abakulembeze bannaffe bonna bonna bwe mundaba nsindiseeyo Lubongo yange asiriyo mba musindise bamukalakate agume era bulijjo mugamba nti Lubongo yakana akasajjako obulevu obweru okalaba kakusomera guma olina okuyitamu byeŋŋamba Basennyonyi byeŋŋamba Bazaake byeŋŋamba Bamufumbiro. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange okutuwagira nzikirize mbebaze mu kwebaza okw'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala baganda baffe mwena abasiraamu tukikola kino buli kisiibo ng'era bwe batuluŋŋamisa nti omuntu asiibye afuna empeera naye n'oyo asiibuludde asiibye afuna empeera y'emu. So tubadde nga tukikola omanye abamu ku ffe okusiba kwali kwagana nga wetuuka ssaawa nga 7 ng'awo ye lwaki ŋŋenda mu ebi. So bwetyo bwe tubadde tukola naye mu kisiibo kino basebo ne bannyabo olw'engeri y'okunyigirizibwa bwe yasukka naddala eri baganda baffe abasiraamu tulina muganda waffe Machete Yasiini n'abalala Baserifu Kalanzi n'abalala babadde mu kkomera emyaka egisukka 45 nga tebalina musango naye babasindikayo mu kkooti y'amagye kati ekkooti enkulu gye yasazaamu ne kkooti enkulu yasazaamu negamba abantu abasindikirwa mu kkomera ne kkooti ey'amagye bateebwe tebalina musango kuba batwaliye mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Twali wano mu kifo kyekimu nga tukayana era njagala okwebaza baganda baffe bonna twagatta amaloboozi Dr. Kizza Besigye ne bamugja mu kkooti y'amagye kuba yaliyo mu bukyamu. Kyase ekiruma abantu naddala abasiraamu kwe kulaba nti ate abantu abalala bakyali mu kkomera olw'ekkooti eyo mu bumenyi bw'amateeka okugeza muganda waffe Foot Soldier gwe bayita Machete Yasiini yasibwa mu kkomera ng'asindikibwayo ekkooti ey'amagye. Ekkooti y'amagye ne bakisazaamu ne kibeera official nti Machete ne banne balina obbata naye Machete akyali mu kkomera. Machete nga tetunatandika kisibo kino yagenda mu kye bayita hunger strike yeekalakasa n'agaana okulya. Twagenda okukyalira Machete nga maama we atusabye tugende tumukombisinga wakiri atandika okulya agenda kufa. Netuukayo Machete n'agaana okulya n'agamba oba nfa nfe naye njagala bwenkanya ate bwenfa omulambo gwange mugutwaleko mu kkotajja nti baadde bansibe mu bumenyi bw'amateeka. Tetwabayo basebo ne bannyabo nga ffenna tuli defeated. Nze siri musajja musiibi nze njagala emmere nze gwe mulaba naye okuyimirira mu solidarite ne Machete abamu ku ffe ng'abakulemberwa nze Kamakoogera
twasalawo naffe tugatte ku baganda baffe abasiraamu tusiibe ekisibo kino nga tukisiiba nga tuyimidde in solidarity oba mubase Uganda ne baganda baffe abo Machete Yasini n'abasiraamu bonna abali mu makomera era twakisiiba ko olunaku olusooka olwokubiri naye bannange ebintu by'okusiiba ebyo olunaku olwasooka ndowooza nasala kilo 3 naye neŋŋamba nja kusiiba ku lwa Machete n'olwokubiri naye negenda owulira nfa naye nga asiiba laba Allah wakola ekyamagero mbuuza nti kitya Machete mama we namwegayirira naffe ne tumwegayirira tumugamba kyali wafa ogenda kufa Machete nakkiriza naalya emmere kannange neŋŋamba alhamdulillah naye nga twasibayo ennaku nga ziizo ate nyina kakyali kange bakaiba ne boosibayo ennaku ezisooka ezo Katonda takunyiigira ate n'ekirala waliwo olunaku luli olw'27 agamba lw'27 olwo bw'olusiiba oba olusima olwaleero kati ngenda kusiiba ekiro kyaleero ensiiba nkya so sinamyesinga mu kisoogo leero twaddaako kakati nkyali mu time namagembe mama mugamba tegekeddaako naye ekyo kyongera baganda bange okulaga embeera abasiraamu gye bayitamu mulaba tutudde wano naye bw'otuuka mu CMI ababaddeeko bakugamba bw'otuuka eri kulinga omuzikiti abasiraamu bajjudde omwo bano babaddeyo bw'otuuka ekitalya abasiraamu bajjuddeeyo bino singa omuntu abyogerako abadde musiraamu bandigambe abo baisilamist yenze Robert ndi mukatuliki naye baganda bange mbabuulira abasiraamu mulina okuluma n'ogwengulu okulwanyisa embeera eno kiringa ekigendererwa nti omusiraamu tasaanidde kubeera mu Uganda ekifo ky'abasiraamu ekituufu mu Uganda okusinziira ku gavumenti ya Museveni kiri mu kkomera ekyo tukiwakanya ekyo tukivumirira ekyo tugenda kukijjawo eddiini y'obusiraamu fe abaafuna omukisa ogikuliramu eyigiriza mirembe ne bwaba akubuuza akugambye mirembe girere naawe assalaamu alaikum naye mwami Museveni kubanga amanyimu abasiraamu eddiini yammwe ebalagira okukyawa ekiri ate ye ajjudde mazambi so abatya bangi kumwe alemedde okubakompromisinga newakubadde bangi naddala ababakulembera abamu naye mmwe mulemedde okugulibwa so bwe muba bakuuma ddiini yammwe bwe muba bakuuma imaani yammwe bwe muba bakuuma umma mutwegatteko tulwanyise omusajja ono omukaafiiri atayagala basiraamu osobole okwemalira njagala okwebaza abasiraamu bonna abalinaffe mu struggle naddala abatali mu ggwanga tulina muganda waffe nja kwogerako lya Haaji lyokka buzinga buli kisiibo atudduukirira ne mu kisiibo kino yeyatukulidde nte gyetugenda okulya wano njagala okwebaza abakulembeze abasiraamu abali mu ffe abatulaze ekifaananyi ekirungi mwebale nnyo mwebalire ddala mu representinga abasiraamu bonna temukkiriza basiraamu abamu abalimbira ne mu kisiibo okuba misrepresentinga bw'olaba omuntu nga mukyala tefe wano muganda omukyala aba wakitiibwa neno osanga omukyala nga na minisita nga Miisa Kabanda ng'abbira mu kisiibo alimbira mu kisiibo abaana ab'obuwala temumukoppanga omukyala omusiraamu si bwatyo bwakola mwabaami abasiraamu bw'osanga omusajja omusiraamu nga yambadde entalabuusi naye nga mulyazaamaanya temumukoppanga lesoni muzifunye okuva ku bantu bangi nnyo abamu ne balugulamu n'obulamu nga bamuzaata nga bakirumira naye balemera ku mazima musobola okulemera ku mazima after all akaseera ebulayo katono
tutuuke wali so mulemereko mukirize mu ddiini yammwe musabe katonda tavangako ku ludda lw'abanyigirizibwa tekibangawo ayinza okulwawo okutuusa ebisuubizo bye naye ye takola nsobi tayimingi ya katonda yeye yennyini ebeera entuufu ojja kusanga nga wakuweeredde ekyo wekisaanira olwoseeko omugenda ninyumya naye nagamba mwana wange anga takola nsobi kuba akafaananyi singa wali walayira luli n'enkwezenge n'emisoto egyali gikwetoolodde kyandibadde kitya so katonda takola nsobi oba oliawo yalina kututereeza bulungi nnyo twambale engule nga terimu musota gwonna terimu nsiriŋŋanyi ena ate nga gye tugenda ekisembayo mwazikirize baganda bange naddala mmwe abali wano mu kitundu ekya Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent oba kumayukanga nze n'olyoka obakamira amaaso n'obagulira amazima kubeera bajjajjaffe batuyigiriza okubikkako batuyigiriza n'okutuyigiriza nti ow'ebbanga obwo tomwerumukira teweerikka bino tetusobola byogerera walala wonna kuba rediyo tezijja tuyita tuli baana ba Buganda nze kyakulanyise bakulanyise entamu omusayi gwange guno gwawano ne bwokola otya naye ate mu nnono yaffe tetuliimu kulimba kuba negwe tuzivumirira niba tetusobola kwogera kubanga rediyo wano ewulirizibwa ate nga naye yali esigala ewulirizibwa eyesigibwa yali abasiraamu Pale FM bagigala lwaki lwakwogera mazima ezaffe tebasobola tuyitako bwenayimba nga sunda paka wansi nga siva ku rediyo yaffe bwenali nga maketinga piwobalaji nga siva ku rediyo yaffe ne kati bweyogera ku nsonga eziruma abaganda tokkirizibwa ku rediyo ya Buganda oba ku TV ya Buganda bino mbyogera mu mutima ogwagala Buganda baganda bange mu abaganda bali wano n'emikwano gya Buganda abuwamba da Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms n'agamba obuyinza bwe babuwamba da Ssaabasajja Kabaka yabagamba da mbawulira mwemwe n'abagamba nti bwakakiri abantu Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda Buganda bagisangula da ku mapu ya Buganda ku mapu ya Uganda kino kyasooka kwogerako emyaka egisukka mu 7 egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alani Waligo Nakirembeka akulira ekika ky'omutima omusajja yakyogera maaso ga Beene ewayita emyaka nga 3 ne Beene n'akyogerako nkibagamba bulijjo abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima ayogera ku bubbi ne bwaba muganda mune yabbye lwaki yalabibwamu omulabe wa Buganda naye ate abalabe ba Buganda abannamaddala abayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba nti nga Abaganda tujja bakulashinga eyakwata n'alagira ne basangula Buganda ku mapu ya Uganda kijja kitya nga yakulabibwa nga mukwano gwa Buganda naye ate nga abaana ba Buganda bayimirira mu bantu ne baganyira abaana ba Buganda abavunjira amakomera ate be bayita abalabe Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba naye nno yali musajja musiraamu yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yababalondera nkiddamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe bannono babe baddiini ng'omulabe wammwe yababalondera kyangu nnyo okubakyusa obwongo ekituufu n'okirabanga ekikyamu ekikyamu n'okirabanga ekituufu akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo ate oyo akuyamba oba akulwanira n'omulabanga mulabewo basebo ne bannyabo tekibeewuunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku paliamenti ono yatirimbula abaana ba Buganda e Kayunga ono yasangula Buganda ku mapu ya Uganda ate ye mulabe wa Buganda kyangu nnyo kubanga abavujjirira kubanga bawa akasente Museveni kakasente akayina ajje sente nyingi nnyo mbali mu basiyazi eweeru abasiyazi baweereza sente mu Uganda embanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi gwe mulaba abali b'ebisiyaga bamusaamu sente paka bennyini paka Trump we yajja n'ayimiriza sente z'ebisiyaga ezibadde zijja mu Uganda
ezisuka mu biliyoni 14 buli mwaka. Sente ezo ziragawa omulimu gwazo gwa kumakitinga bisiyaga kumeka shuwe ekigambo bisiyaga tikiva ku mukamwa. Mwalimu awonyeza lwaki pasito mubulizi w'enjiri alinya Kadaala naye n'atayogera Katonda oba Yesu naye n'addingana ekigambo bisiyaga emirundi 40. Mwalimu awonyeza lwaki MP oba omuntu yenna bamuyita ku rediyo naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo ekisiyaga emirundi 25. Ne bajja ne ku TV beefula babibukumirya naye azze n'agantu ayigiriza abaana baffe kyebitegeeza bino ebintu twakula tubiwulira ng'era tumanya obuseego era nga abaana tubayigiriza musenge naye oli bwajja ku TV n'atandika okuyigiriza abantu engeri gye bakola ekintu neefula akimiriza abayigiriza abantu era tumaze kuzuula oluvannyuma baani ababasasula. Nakera ku makya ne bagamba mwami Andrew Mwenda, mwami Bwanika n'abalala munnange tetuli mu kulwana nammwe n'ebisiyaga byammwe nalwana nammwe ebbanga ddene ne munsiba ne mungoba ebiwugereza n'engesonyiwa n'ebintu byammwe naye ate lwaki mubitusibako mugamba Kyagulanyi vaayo oyogere ku kintu kino vaayo lwaki mwagala okukisaako eddoboozi lyange bwe muba mu maketinga lwaki mu maketinga bintu byammwe ye lwaki banziza ate mu mboozi ezimu munzikirize mbe waggulu baganda bange kubanga obudde bwaswala naye nga mbategeeza mugule amaaso gammwe tetulina mikisa mingi nnyo gya kwogera bintu bino tusobola kwogera bwogezi muzaata yabyogera n'abyogera ne bamutemula kirumira n'abyogera ne bamutemula nene Ibrahimu Abiriga teyabyogera naye bamutemula ne Zebula Mando teyabyogera naye bamutemula nawe Sheekh oba Haji ojja kusirika naye era naye bajja kutemula ate muŋŋambire abo abasiraamu be bakozesa kuba bano bamotivu Kasaka bwe basiba babayo ne bagamba abasajja batujjamu enjala abasajja batukuba enyiggo ate nga alina ne swigidanga esinga ey'obunene so njagala bategeezaamu abasiraamu be bakozesa okutulugunya abasiraamu banne bwe bamaliriza bano baddako mmwe muzikirize mbe waggulu basebo ne bannyabo nga nsiima abakulembeze bonna naddala abasiraamu ng'atandikira ku deputy president waffe Haji Mwanga Kivumbi nga neebaza muganda waffe Nubian Lee nga neebaza baliwasobola bamalayo Bakimu Kizza Asega Abibu gwe twali musiraamu Kamosi Sendi Bahadi Mulyanyama banange bonna balukuda bonna basiraamu kabasabe musitugeko mwena abasiraamu mweka muwulire ku bantu balabe bwe tulina abakulembeze abase obalabye banaye mutole salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banaye ne bwe mwetulira mubalabe bonna bakadde baffe yeffe tulina sipiika wa Kampala wa NUP Zaala Lirika ate naye musiraamu yeffe tulina ab'emukono basiraamu n'abalala bonna banange tubaagala nnyo abasiraamu tubenyumirizaamu tubatwala kyekimu n'abalala mu NUP oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli wa ddiini ki wenkanankana na buli omu naye tuwasaba abasiraamu tubawadde challenge yemwe mutukulembera wano mu Buganda saawa zino yemwe mututwala abakulembeze baffe abasinga mu Kampala wano muli basiraamu tusaba eyo imaani mugikozese tulwane tugube na kyemalira musobole okweyagalira mu ggwanga lyammwe nga si musango okubeera omusiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
bulungi andaba ali ku social media Uganda toera gakanda bani subscribe okoni mukade amene nedogo zinzaro okubanga kweza chambadde musomesa nzaro okona andaba osobola okufuna ngoberera bakino enamba isimu joraba akasera kano enamba joraba wao tekigana kungoberera oba oyagala الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله oba oyina kuyagala okutonera ekimuli kyo kyonna osobola nogamba nyina omwami wange gwe njagala okutonera ekimuli tukola ebimuli ebyesente ebimuli yonna okutonera mwana wo الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. جنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير يسر إلينا كل أسير ويسر ويسر على كسير وصلى الله وسلم على محمد. Abashekhe baffe tufiire wali mu tenti bashekhe bokka tufiire wali mu tenti wano. Genda wali obuzibu. Oze ku bantu. Yes. Ndibo frame bulungi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Manya n'eddoboozi erinnya n'eddoboozi Kasaga Bashir. Kumanyinga motive Kasaga wa muluna akawungezi kolwaleero tuli Kakule kitebe kyaffe ekikulu ekya National Unity Platform tuli mu kusiibulula Baganda baffe abasiraamu. Mukimanyi NUP n'abasiraamu tuli tuti ewali ayinza twawula ekyo kyo Mukama yakituwanga kirabo okufuna pulezidenti waffe Kyagulanyi olyawo tagalatagala naye katutwadde era twafuna omukulembeze atutegeera ffe ng'abasiraamu ebizibu byetulina mubaddeko mulabye byayogedde abakinyonde ku mbeera gituyisibwamu ffe ng'abasiraamu mujjukira we bankwata mu 2022 navayo ne mbagamba embeera gye nasanga ku CMI baganda baffe abasiraamu bayisibwa kubi nnyo nti abasajja emigono gye basibalwa ndi musiraamu ate nga mpagira National Unity Platform ng'ekiri wansi mu basement za CMI kizibu tekyogerekeka oyinza okugamba obudde butuuka abasajja beerabira n'obudde ki kuba kati fe abasiraamu tulina eswala ze tusaala naye kati bw'otuuka eddiini kesuula ezimu zitugamba nti bw'otuuka nga tumanyi budde ki osalayo laakabbiri kati kyekiri ku CMI baganda baffe abasiraamu bali mu mbeera mbi beerabira n'obudde nti batiisawo obudde ne baazina ne basalayo laakabbiri ne baddawo yembeera eriyo oyinza olowooza oli masjidi oyinza olowooza oli Mekka kuba mulimu seerozi nnyingi eyowulira sayidi eno sayidi eno nga basaala bonna so yembeera eyo yensonga lwaki twagala tuyimirirawo tubagamba nedda betuli basajja basiraamu tugenda kukkiriza kunyigirizibwa tugenda maaso mu ggwanga sooka balage wano Jam tutandikira no sebo. Tubasaba mukole ku layini bannanga abatali bali tubegayidde njagala basheeku begayidde sagala bembarasi kale lwate embarasi begayidde bega wawo
okusaawo ekintu ekibonako bwekisi ebino ebyobufuzi bingi bibadde mu palamenti naye kizibu nnyo okusanga omuntu akoze ekitunga kino mu myaka 2 gyokka gitwamala mu palamenti tukola omulimu guno mwene bwekuti barakalawo fikum our president Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekigo yonna banyama ne basobo mwenna abaze eno nkola ya nuuku ey'okusibula abasiraamu mwenna ababasiibye ate nno mwabo n'abakulembeze baffe bonna bajja ntubeera nabo awatali kusosolamu nti oba ono ye Fulosi oba ono ye Josefu ate sebo pulezidenti era musajja w'olukoda njagala nkwebaze kubanga olina abantu b'okulembera nabo abagenda n'embeera mu ngeri ennungi ne bakkiriza okukyuka n'ekyekifaanana ne bapanga ekyennyini kiba kiri mu kaseera njagala kwebaza abantu bonna abatufaanana mu mirundi mingi era je nina amaka gange nga mbeebaza okusiiba omwezi akatambala kayasaaakakira bulungi nnyo mukiro ekyalayasebufu nga kyekiro mukubayatukulembeza zonna nemubetukulembeza buli kyamusaba omukisa gunooliawo osobola okumusaba nawulira nasobola n'okutujja ku naberwa nakyemalira n'omukisa guno okubaagaliza Idi Mbaraka okunebaza ekibiina kyaffe ekya National Democratic baneteekateeka efaanana bweti ekisobozesa nga ffe abayisiraamu naffe okumanya nti tufiibwako okufuna that sense of belonging okukirira ddala nga naffe ddala kwetuli olw'okununula eggwanga lyaffe Uganda lyetumanyi eryekibwa ya Mwami Museveni abantu beegana mu makwegagala okumusuulirirayo ojja kubagamba ekintu kiri kimu essuubi ly'akalungulisi essaawa eno ye kiruta Yusufu yangerezzanye yemuvubuka agenda okutegeera abavubuka yemusuubuzi agenda okutegeerera abasuubuzi b'omu kitundu kugamba dipatimenti yonna kirimu kangonse omukisa guno namwena bannakalungulisi okubakuga yonna gye muli buli omukyasobola akulenga bw'asobola okubalira eggwanga lyaffe lino Uganda n'okusingira ddala omanyizayiza ekiserensi Robert Kyagulanyi Ssentamu yenjogere kyogwakizolede mumulina kati mwetaaga era n'ekyokubiri mujjakubaga n'abakulembeze okulembeze ow'okuba ekitundu ekyakalungulisi Junior Nkeretanyi Idi Mbarak abantu abanyonyodde ekifo kyoyagala okujjamu ekifo kyenjagala already era nkibagambye nze njagala
n'okulembera abantu beekalu ekiviira ddala okubeera paka wali ekanguza mu kikono erinyanza ekiruluta yusufu eniya keretani mama wa Bobi mulengera ng'aliwa osoko obuze ku bayisiraamu akaseera kano yanzannya muganda wange erinyanze Isaac Tomusange musajja omusomesa era munankyukakyuka ku Wondershade platform okuva emugoye kalangale mu Kyana district. Kaseera kano njagala okusanyukirako ne baganda bange abasiraamu mwenna kibane mwebale ekisiibo mwebale kusiiba era kati tuli mu kusaawa emaliriza ekisibo kyaffe ekya Ramadani naye njabakakaza ekisibo ekisembayo kusanja Museveni akyali pulezidenti w'eggwanga ekisibo ekiddako kijja kubeera mu mikono gya Albert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti era nga nange nga nzirya MD kipa amaanyi era kukiba kino ate kigenda kubeera bulungi njagala serebuletinge eri yaffe eno okusabira abaganda baffe bali mu makomera n'okufiira ddala abasiraamu abali abavundira eyo basobozese basobolayo so mu ngeri eyo bagaliza yidde mwenna n'okusinga ddala baganda bange muli kalangaalo buleera okuli kikandwa eri mbala alina okufuna akalyako twagala okubaza baganda baffe bakubye ettaali bakasuubira mwebale ddala ninganga alengera lwakyoya oba yinza okubanguza uganda nge lwakyoya jangu sebo okulengeddeko jangu jangu nkulabeko nengera kansala wange okugema kinge kansala Nakafeero Ruth webale nnyo okujja ono omukyala President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asiibuludde bannaffe baganda baffe abayisiraamu olunaku lw'ekitebe kya National Unity Platform era bagidde ddala mbungi era ng'ebigambo bagambye mubiwulidde mwennyamivu ennyo eri Katikkiro Mayiga ali abo bakabinja bakapromoting ebintu byabwe biri bisiike ate nga badde babiteeka ku yene kati nga basirise oluvannyuma lw'okubagwamu kale twageza bannaffe abayisiraamu ekisibo ekino kyeno kimalako obulungi ate bakifunemu n'empeera